Tuli ku poliisi olunaku lwa leero tuzze okugoberera bannamawulire ensonga za bannamawulire abakwatiddwa omukyala Justin Nameere era ntuuseeko mu ofiisi ya DPC. Ku byandaze kiraga nti Nameere yakotta abantu bano ng'abavunaana kubanga balina akatambi ke baakwata ak'omukyala eyali abanja ssente z'emmwanyi era nga yalaga nti bano abavunaana kuba batambuza obukyayi. Naye kyennyamiza nti n'ababanja emmwanyi weebali wano tebannaba kwegaana, tebannaba kugamba nti Nameere ddala tabajjangako mmwanyi ezo. Lwaki okwata munnamawulire eyaleese amawulire ago ate n'otakwata oli eyayogedde? Munnamawulire ebeera ndabirwamu. Bwe weeraba mu ndabirwamu n'osanga ng'oli mubi, bwetereza tukwata ndabirwamu n'ogyasa. N'ekirala ffe nga bannamasaka tetusobola kutambuzibwa mu kutya kufaanana bwe kutya olw'omuntu omu eyeekakaatika mu buyinza, oyagala abantu bakwagale ku mpaka naye buli akwogerako olina muggweereza mu kkomera. Recently wabaddewo omwami bamuyita Bwanika akola mu katale, yabadde wano mu poliisi n'amalawo weeks 2 kubanga Nameere amukutte yamwogerako. Kakati ono bano bannamawulire bafunye abantu abakomplaininga nti Nameere yabajjako emmwanyi zaabwe n'atabasasula. Lwaki okwata bannamawulire obbasiba? Lwaki ogenda okugulako ebisango ku baana b'abantu? Mukyala Justin Nameere, enough is enough. You have provoked us for so long. We've kept quiet. The people of Masaka are peaceful, but you are bringing chaos in the people of Masaka. We don't want that stupidity. Stop it. Lekerawo mukyala Nameere, sigwosoose omanyi bwe weewaŋŋamya ku buyinza. Bannamasaka bakyatuulidde obunyiivu bwabwe ate oba provokinga every now and then. Tetuganye omuntu ayinza okuba yakoze ensobi naye buli anaakola ensobi anaggwera mu kkomera kubanga Nameere toyogerwako. Who are you? You abuse everyone, everybody here and there on social medias. You are so insultative. Bw'obuvuma buli muntu, odengezza buli muntu, owaayiriza buli muntu, niyo olw'okuba abantu bo baakulekanga bw'oli bw'olowooza nti wa immune to being taken to prison. Oyagala naffe tutandike okuvaayo tukuguleka emisango. Some of us are victims. I'm a victim of your abusiveness. I'm a victim. Naye sivangayo kujja kugulako misango kuba mmanyi neetaba mu mazina g'enkima. Bwe weetaba mu mazina g'enkima okkiriza ne zikubako emikira gyazo. Who are you who should not be abused or insulted? Basebo ne bannyabo, kino tetugenda kukikkiriza. Mukyala Nameere vaayo otubuulire. Oba oyagala kulembera Masaka nga buli muntu ali mu kkomera, yogera. Tojja kukola bya kisiru byonna obimaleyo olowooze nti abantu tebajja kwogerako. Buli kyokola kiri mu media. Buli anaakuteeka mu media ng'omusiba. Lwaki okola ebyekisiru bimalayo nga toyagala kwogerako? We are so annoyed even with the police. Nammwe abapoliisi mulekerawo okukwa. At times waliwo ebintu ebimu bye mulina okugoba. Emisango egimu mugigobe. Why do you enter such? N'otandika okukwata omuntu munnamawulire n'omuggalira nti kubanga yayogedde yaleese omuntu n'acomplaininga nti Nameere yanzibako emmwanyi. Why doesn't she stop that stupidity? So basebo ne bannyabo tetugenda kukigomeekeriza. Twagala abantu abakwatiddwa bateebwe unconditionally. Oba si kyo mbatwale mu kooti tumanye misango ki egibavunaanwa. Let them be taken to court immediately. Or else give them police bond. Let them be released. And let Nameere come here and tell us lwaki ayagala kuggweereza buli muntu mu kkomera. And who is behind that? He has inflicted, I don't know, pain and instigated fear in everybody. The police officers are scared. They're scared of the woman. What kind of leader? Even the police officers are scared of being, say, you just mention a name, Nameere, and they're all scared. Kati ekisinga okwewuunyisa, this woman
taina nansonyi. Bishop came up also. Now you guarantee it's not fair. A bishop is someone who atunulira mu injustice ebekoleddwa nga munnaddiini n'agyogerako. Teyamentioninga linnya Namere, teyogera ku ddiini yonna, but Namere came up to respond to the bishop's speech. Now I'm insulting. No, I mean, enough is enough. Mukyala Namere, tukwegayiridde. You came to Masaka ng'oleese ka TV kano. And that was the point of ndoza yali entrance point ye. Kuba Masaka tayinaamu kakwate. Namere bamuzaala kalungu. Tayinaamu mulimu mulala gonna wano okujjako TV ye yamuleeta. And that is just a few years back. Naye kakati Masaka ogifudde yiyo. Toli touch, tewali akukwatako, tewali akwogerako. Enough is enough. Mukyala Namere, enough is enough. Be in your comfort zone. Naye ne comfort zone eyo gyalimu. Tugenda gimujjamu. Ekyakimanyi. Those are kicks of a dying horse. She knows very well that even that comfort zone in which she is temporary. Maybe that's why she's using all that wrath and that, anger. Eye muliko. So, tusaba mukyala Namere gyonna gy'oli weekube mu mutima. Togenda kusiba baana b'abantu kubanga gwe olowooza nti oli w'amaanyi nnyo, okola buli kya busiru n'okimalayo abantu bakutunuulidde. Ensi ekulaba ovuma buli muntu. Owaayira nga bw'olaba. Ate olaba owaayira ne pulezidenti wo. Ne pulezidenti Museveni omuwaayira. Naye tavangayo kusiba Namere. Otuula ku social media n'owaayira omusajja ekintu ky'atannakola. Naye ne tusirika. Naye gwe toyagala muntu akwogerako. Omwami wuno waliwo omwami sebo jangu abakyala mujje mwena mujje ababanja Namere babano bano be balimi ababanja Namere empapula zonna ezikwatagana ku mwanyi lwaki osiba munnamawulire ajjeyo omulimi ensonga yemu oba bbiri etukwasa twamusapulayinga emwanyi bazijja wange zonna emwanyi lwaki tosiba bano abakubanja n'osiba munnamawulire era ekindeese wano ku poliisi nzize bankwate bansebe Nalebo Rose Nalwowa asitukiddemu okubanga ayamba n'okutaasa abanamawulire abo abaana abasatu aboolabaawo omu munnamawulire waliwo media house gy'akola then bali ababiri abavunaana mbu bawandiika ku bibanja byabwe nga boogera ku nsonga y'abantu abamubanja mbu beyakumpanya. Kakati ye nga womanyi nti ye bambi ayina eriyanyi lyakozesa ayina abamuli emabega n'asalawo abasibe. Oli kyagambye nti n'ababanja gye bali singa byali bya bulimba wandigambye nti bamuwaayira oba bamuwaayiriza naye n'ababanja gye bali lwaki tosiba ababanja ate osibe bali abavuddeyo kwogera ku ebyo. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Nze wendi munnange mpolampola okubanga nkutuusaako ebitambula era ebigenda mu maaso. Yesterday tuwabadde awo ne tufuna amawulire era gano gaavudde mu bannamateeka abakibiina kya NUP bwe babadde bagenze okubanga ate bawuliriza emisango z'aba Eddie Mutwe ez'amanya drilling ate ne bakabatema aba gavumenti nti balinze abajulizi baabwe. Mu bajulizi bano nga mwe muli ne chairman Nyanzi. Kakati abaana bavudde mu mbeera wabula ono ye n'avaayo n'abategeeza n'abagamba nti mugumiikirizeeko tulinde ennaku ezo ze boogedde bwe tunaalaba kituufu nga chairman Nyanzi afuddeyo n'agenda mu kabuli ate kuwa ku baana baffe obujulizi awo no tukole tulinde ennaku z'omwezi 15 tulabe 15 tulabe singa Nyanzi ajja mu kabuli nga yagenda okuyimirirawo for God and my country kitwagalizanga embazzi kibyaga ajja kuba akoze eki ajja kuba asudde baba teweetaaga kubuuza president teweetaaga kubuuza ani n'abalina emiggo mugenda mumulage nti muyina amaanyi ga Uganda nkiddamu tukwatirize ng'ennaku z'omwezi 15 bw'aleeta engalabye nti state witness awo kijja kubanga bakiyita kijjuki oli waddemba okukola ky'oyagala wembooka ejja kuvuga
ez'amasanso ezenzo ez'amapeera n'abagala ogenda osala ebyayi mu nnyumba ye mujja genda musala ebyayi n'abagala omwe ebikule mugende mu ebikuliremu mukole kye mwagala but before 15th please hold on seize fire tuleme kwekuba goal eyo self destruction nti bakusetinga omupiira katugambe mwena mwina timu ze muwagira omusajja ayinza okuba kulosi defender wa timu ayina okudefendinga ye najja nakuba omupiira nga omupiira agujjamu naye nga automatically badde olina kwekuba omupiira mu katimba kipa bayo aye n'okutasa batakutasiza kugenda kunywa kati already you've distracted yourself okusinzira ku cross gye bakubika ne bano abasajja bakubye cross nga ya self destruction either tugwekuba oba gutukuba kati fe tugwekubye munda nga tebannagutukuba akusindikamu epeesa mwekennyini ne mwekuba ye kyaba ayagala already twakava mu kuziika Honorable Nakimuli tuba tukyanoonya enfa etubuuza postmortem akusuddemu omupiira gwa Nyanzi nga tomaze gusoma omukyala tannabugumya ddembooge wansi nga tusaba postmortem report n'akusulamu ogwa Nyanzi lwaki kubanga amanyi nti mulina okwemulugunya ku Nyanzi ng'amanyi nti mulina okwemulugunya kwani ku Nyanzi so njala kuva ku nsonga eyo mukulu Ssentebe Chairman Nyanzi wonna wooli manyi kana akatambi ogenda kukalaba ennaku z'omwezi 15 ezibagambye okuzza abasibe n'okumanya buli kimu nsaba enkya bugenda okukeerera ku lw'ekibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo oveeyo ojje mu mawulire oyogere ku bikwogeddwako bakomredi abalwanyi basobole okuba nga bapiikinga ku bigambo byoyogedde kubanga byogenda okwogera bigenda kusangulawo omulamuzi byayogedde ekyo kyo nkikusabye mu buwombeefu bw'oli mukulembeze ngenda kusaba Chairman Nyanzi olunaku lw'enkya nkusaba oveeyo odifusing ekkooti byeyogedde abalwanyi ba struggle b'omanyi ne b'otamanyi lwe bagenda okupiikinga bw'otaaveeyo kikola n'osirika busirisi ng'omukulembeze eri abagenda okitwala nti kituufu ate nga nabo batuufu lw'ensonga tukimanyi nti omukulembeze ku levo yo bwe bakusalako omugambo olina okujja okudifusing omugambo ogwo lw'ensonga bagamba nti ewali omukka watto tewabula ki tewabula muliro ewali omukka watto tewakola ki tewabula muliro ennaku z'omwezi 15 gye ziri bazitaddeyo wabula olunaku lw'enkya nkusaba ku byogeddwa byonna ojja okole press conference oba press release ensoo gitegeeze wabula bw'otagitegeeza bakomredi balina ebibuuzo gy'oli era ebibuuzo byetaaga okuddibwamu ng'ennaku z'omwezi 15 tezinnatuuka bw'otakikola buli mwana ano ku social media alina right okukola video okusinziira ku ntegeera ye n'endowooza n'endaba jalamu ebintu waddembe tolina kyogenda mugaana nkiddamu buli comrade yonna ano muwala mulenzi musajja mukazi w'enkyukakyuka ne bannansi abawagira balina opinioni zaabwe nga bannansi kubanga it's their constitutional right okusinziira ky'abaawulidde era togenda kimuggyako nga gwe kenyiyo zonoga nti byebanjogeddeko biri ABCD kino kyekintu dene tulinda nga 15 kyebadde nsaba ekyo kyojja okikole kijjewo ebintu bina kubanga kino bakituleetedde ng'olwedde state bonna ba fake opposition baatulimu bayogeranga ebigambo bingi ku kibiina era badde batambuzanga kati baba wadde omugano okujja okwogera okukapitalizinga okwo ate mutandika okugenda mu defensive nga mudefendinga ndowooza bino byonna byesigamye ku nsonga nti jjukira waliwo we bakwatira Chairman Nyanzi naye we yavaayo ne bamubuuza ku ebyo ebimu bye babadde bamubuuza yagamba nti baali bamubuuza nti baani abaakulira paleedi oba mujjukira
gwegwo omusango gumu lwaki bane bakulira parade eyogerwako yeno olunaku lwe basupurizinga pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mazaalibwa ge n'asanga abaana nga bakoze ka parade yawo. Ye n'agamba nti nange waliwo be nawaayo amannya gaabwe ndowooza byebyo beesigamyeko naye tulinde tulabe kiki ekinaavaayo. Nga byonna bigenda mu maaso, abaana si basanyufu ne Nina Rose. Mbu baamulabakoko ate mbu nga alina bannakibiina kya NRM. Eno yo nja kugiddamu paka bw'enaatambula. Mu kye mugamba ffe baatuloga butategeera. Abamu ku mmwe mulinga baana bato gye batabaagala gye mukeera. Tewannayita na nnaku 3 Nina Rose ng'ova kuwereekereza bubaka. Ng'olina obubaka bw'obaweekereza era ng'olaga nti tuli bakoowu nnyo. Ng'olaga nti kyo kye bannange kuba ekyatuusa ku Honorable Nakimuli kinkiwa buli omu kyamukubye wala. Okedde gye batakwagala gy'okedde ogenze weefukamiza. Weefukamiza ki nno? Bw'otunuulira ekifaananyi kye babakuye ne Honorable Kasu ne bakugamba ayogeze ekifaananyi. Kuba ye ali awo agamba ne bakuwaamu ne bamuwaamu wano naawe asobola okukumiza omusu. Mukimanyi bulungi ababa NRM batendekebwa kusaanyaawo. Batendekebwa kutugumbula abantu. Batendekebwa kubamalawo. Okedde gye weesungusula gy'ogenda. Nabo nno bakukaneka bakule bagamba bannoono. Naye nga waba kubaawo akavuvuŋŋano ne kagwawo faster. Bayinza okukumiza omusu nga tomanyi nawe bayitidde. Mwe kye mugamba temuyiga. Mwe bigenda mu maaso mubitunuulirako ki mubiraba bulabi ne mubirekaawo. Kugamba abamu ku mmwe n'obulamu bwabwe mulabika temubwagala. Nga ffe bwe tubalumirirwa. Kuba gye mumanyi abantu abatabaagala asobola okukola ekintu nga temulutamya lwaliiso ng'akumazeewo gye mukeera. Bano abantu ne bw'oli bafukaamirira ne bw'oli bakomba ebigere tebali kwagala kuba tolifuuka waabwe. Ku bigambo bye wayogedde jjo ogenza obafukaamirire ng'awo buli omu agamba bw'afuna waazi. N'afuna bufunyi right asobola okukumiza omusuggwe. Mugenze mwefukamiza ne mmwe mwali aki. Kale bannange mpulira nga munsina. Bannange mmwe mutusina mmwe. Mmwe mutama mmwe. Muddeko yale nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nkugambye nze wendi mpola okubanga nga kuona agambye nti mwetegereza statement ya speaker the right honorable Anita Among gwe yakoze buli muyinza okitwala light naye nga oba nga okigoberedde nnyo. Anita Among was in Moses' birthday celebration yesterday and she issued out a luggage statement on how opposition will be walloped in 12th Parliament. That statement, it wasn't accidental. Those are the fundamental characteristics of a regime that centralizes power and forbids competitive politics found in democracies. But I want to tell Anita Among that oppositions in the Parliament is vital for democracy. You get? Because you can't only emphasize on dominance. Parliament without opposition is not strength, it's just weakness. And we want parliament that works for all, not parliament that silences the alternative views. And for me, if Norbert Mao was not supporting sovereignty bill, he stands out to be the best option. But now, the Norbert Mizi is also supporting sovereignty bill, which means they are both the same. You cannot talk of removing opposition, yet these are the people that defend public interest. Here in Uganda, it is the opposition who highlight how the public are being mistreated. You know, the unfair treatment, the grievances. They check the government. They make sure there is accountability. They provide alternative policy options, questioning policies. All that is checking the government, you know. But the ridiculous statement made by Anita Among just shows you that what they care is just maintaining the monopoly in power and ensuring the political survival by the ruling government, you know. And Anita Among calls that one strength, not knowing that in this competition, that's where even the public can realize your potential. But now their aim is sweeping away all the opposition. That's not being democratic, that's being autocratic. That's why to me I was saying,
if Norbert Mao was not supporting this sovereignty bill, something that has been brought to restrict our freedom. You know, Norbert Mao would be the better option for speakership. But now the Norbert Mizi is supporting the bill. He wants it to be passed. Bannange. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tova.